agakava mu ggwanga erya Iran galaga nti enteekateeka z'okukungubagira abadde omukulembeze w'eggwanga erya Iran ziyimiriziddwa olw'ensonga nti embeera mu ggwanga erya Iran tennaba kubanga edda mu nteeko. Embeera ekyali ya vaawo mpitewo era tewoomya nakabululu. Kakati olw'okuba nti nno Isirayiri ekyagenda mu maaso n'okubanga ewera nkolokooto nti n'omukulembeze agenda okubanga addizibwa oba addambikira ebya Ayatollah Ali Khamenei bagenda kubanga bamumiza omukka omusu, bagenda kubanga bamutirimbula. Kati ensonda ziraga nti enteekateeka zikyayimiriziddwa mpaka akaseera akagere bajja kuba bategeeza oluvannyuma. Era nga okusinziira ku mawulire agava ku Tasnim News Agency nga kino kitongole ky'amawulire ekirimu omukono gwa gavumenti mu ggwanga erya Iran kiraga nti enteekateeka zonna ziyimiriziddwa olw'ensonga nti ababadde basuubira okuzeetabako abantu bayitirivu ebitagambika. Omukolo guno omutongole ogubadde ogw'okutegekebwa okutandika n'essaawa 4 ez'ekiro gumale ennaku 32 gavumenti ze yayisizza kukyayimiriziddwa kubanga nti abantu abasabye okugwetabako okwetoloola ebitundu by'eggwanga erya Iran ebyenjawulo bayitirivu. Kino kitujjukiza mu mwaka gwa 1979 Ayatollah Ruhollah Khomeini bwe yalinga ate naye avudde mu bulamu bw'ensi. Abantu baali bangi abeetaba mu kukungubagira omukulembeze ow'oku ntikko eyaliko ebiseera ebyo Ayatollah Ruhollah Khomeini. Njagala okutegeeza nti ebiseera ebyo abaali mu mukolo gw'okukungubaga baali bawerera ddala miliyoni 10 ez'abantu abeetaba mu kukungubagira Ayatollah eyaliko ebiseera ebyo mu myaka gya 1979. Kakati njagala okutegeeza nti ne ku luno emu ku nsonga eyayongezeseddwayo nti ebikonge eby'amaanyi bingi ebisuubirwa okuba mu mukolo guno ate n'abantu bangi abasabye okubanga bagwetabamu. Kakati ensonga ezo zaletedde gavumenti y'eggwanga erya Iran okusigala okubanga eyongezaayo okukungubaga kuno okutongole olw'okuba nti kugenda kusitula abantu ab'enkizo bangi nnyo nnyini ddala. Njagala okutegeeza nti era agakavaayo galaga nti Ayatollah Ahmad Khatami ng'ono nno senior Iranian cleric ono natuula ku lukiiko olw'eggwanga olw'abakugu oba luyite Assembly of Expert nga luno olukiiko lutuulako abantu abawera ddala 8 basuba mu 8 ng'era omwami ono Ahmad Khatami atuula ku lukiiko olwa Guardian Council. Oluno nno olukiiko lw'abantu 12 abakundiivu mu by'obufuzi era abamanyi mu nsomesa y'ekishiya ey'obusiraamu obugoberera ensomesa y'ekishiya era nga bano balondebwa supreme leader oba Ayatollah. Kakati ono Ahmad Khatami ng'atuula ku nkiiko ezo zombi bbiri era nga senior Iranian cleric. Njagala okutegeeza nti yagamba nti eggwanga libadde lisemberedde okulonda omusika anaddira Ayatollah eyatiddwa eggwanga erya Isirayiri mu bulumbaganyi bwe lyakoze nga liri wamu n'eggwanga erya Amerika nti babadde kaseera mpawe kaaga bagenda kulonda addira Ayatollah mu bikere, naye olw'ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga bakyayimirizaamu akaseera mpaka we banaalonda olubalangirire ekinaaba kiddako era ddi lwe bakungubagira Ayatollah ebyattiddwa obulumbaganyi bwa Iran obulumbaganyi bw'eggwanga erya Isirayiri nga liri wamu n'eggwanga erya Amerika. Njagala okutegeeza nti ebigambo ebyo Ahmad Khatami yabyogedde ng'ali ku TV y'eggwanga erya Iran era ng'eno TV ye Press TV
kwe yategeereza obubaka obwo nti Iran ebadde mu kaseera katono enaatera okulonda wabula bakyayimirizaamu enteekateeka kubanga Isirairi ewera nkolokooto nti n'oyo asuubira oba agenda okudda mu bigere byano eyattiddwa beetegefu okubanga bamumiza omukka omusu. Njagala okutegeeza nti okusinziira ku gavumenti ya Isirairi egamba nti n'ono agenda okulondebwa bo balowooza nti era ajja kuba atambulira ku nkola ze zimu n'ez'oli Ayatollah eyattiddwa ez'okwagala okusesebbula Isirairi n'okusigala nga batiisatiisa eggwanga erya Amerika n'okuba nti nno gavumenti ya Isirairi gavumenti ya Iran ejja genda mu maaso n'okuba nti etyoboola eddembe ly'omuntu wa bulijjo mu ggwanga erya Iran. Kati bagamba Abayisirairi nti n'ono yennyini gwe basuubira okulonda era naye bajja kukola kyekimu babeerenga bamalawo obulamu bwe. Kakati y'emu ku nsonga ezayimirizisizza enteekateeka y'okubanga bakungubaga. Njagala okutegeeza nti okusinziira ku ssemateeka w'eggwanga erya Iran balaga nti omuntu okufuuka supreme leader oba omukulembeze wa Iran ow'oku ntikko eyeetoolерwako ensonga ezitali zimu. Njagala okutegeeza nti omuntu ateekeddwa okubanga adda mu ntebe ezo ateekeddwa okubanga mukugu nnyo mu busiraamu obulina ensomesa ey'ekishiya nga filosofa mulamba nga muyivu ebitagambika filosofa n'engeri nga mumanyi mu nsonga ezitali zimu ng'otwaliddemu ez'ensomesa y'ekishiya mu busiraamu era ateekeddwa okubanga mugundiivu mu byobufuzi ng'amateeka agamanyi bulungi n'entambuza y'ebyobufuzi okusinziira ku nzikiriziganya Iran ku Iran ebyo byonna byekkiririzaamu mu byobufuzi byayo. Njagala okutegeeza nti era alina okubanga yekkiririzaamu n'ensonga endala nnyingi ze bagoberera wabula ababadde baakavaayo okubanga batunuulirwa okuba nti basikira oba badda mu bigere bya Ayatollah eyattiddwa mu wiikendi ya Sabbiiti eno ewedde mwemuli ne mutabani wa Ayatollah owokubiri Mojtaba Khamenei ng'ono naye ali omu ku abo abatunuuliddwa ennyo abasobola okudda mu ntebe eno ey'obwa supreme leader oba omukulembeze wa Iran ow'oku ntikko ono ye Mojtaba Khamenei nga mutabani wa Ayatollah yattiddwa owokubiri. Njagala okutegeeza nti kigambibwa nti ono yasimattuse okuttibwa mu bulumbaganyi Isirairi n'Amerika bwe baakoze ku ggwanga erya Iran wabula ng'ebyo bikyali bityo ye defense minister oba minister avunaanyizibwa ku butebenkevu oba ku minister w'ebyokwerinda mu ggwanga erya Isirairi ng'ono si mulala ye Israel Katz yategeezezza nti oba yalabudde Iran nti oyo yenna gwe basuubira okubanga bazza mu bigere bya Ayatollah yattiddwa wakubanga naye asaanyizibwawo. Era mu ngeri y'emu ne Donald Trump naye ku lunaku olwokubiri lwa Sabbiiti eno yategeezezza nti Iran weba yakulonda eronda omuntu asuubira okukolagana ne Amerika mu nsonga ezitali zimu wabula enteekateeka gye bakulembeza mu kulonda Ayatollah addako balabanga tebamuyinaamu ssuubi era sibaakukigumiikiriza wabula njagala okutegeeza nti ku batunuulizi b'ensonga ku ddaala ly'ensi yonna balaga nti okuttibwa kwa Ayatollah kwakosezza Iran naye tekugaana nteekateeka za Iran kusigala nga zigenda mu maaso nga bwe zibadde tekukyusa bibalo bya Iran okusinziira bwe babiteekateeka. Njagala okutegeeza nti